Osibetano munaffe nkwebaza gyotusizaako engalo wamu n'okwekumira ku Bukedde TV 1 kekadde akagataliko nfufunze kuteesa George Williams ne mulungi Mebo ogakutuusaako katandike na bikulu ebigalimu. Pastor Eyabagatta Eyafudde Ayogedde Ebitiisa. Omugole oyo musajja yayinako omukazi. President Museveni awaddeyo bwa ssente bw'omukago gwa iPod eri Ssenkagale wa DP Norbert Mao. Abeeniyopi baanukudde ku by'obuteetaba mu lukuŋŋaana lwa iPod. Abeebulenga batonsi n'abawakisa bagaanye okumenya ekikomera kya Nabbanja ekiri mu Road Reserve. Nyongera kwebaza wonna wosinzira okutulaba mu bujjuvu katandike na g'omusumba Stephen Bekunda yagatta abagole maddu mu Gomba omugole omukyala n'afa ayogedde ku bintu byagamba nti tibyali bya bulijjo era ebyamwewuunyisa ku mukolo guno. Kyokka akuutidde abazadde okukuliza abaana mu kutya Katonda. Bishop Stephen Bekunda wa Spring of Holiness International Ministries Mpigi yatwala amakanisa g'abalokole mu bendo lw'Empigi nga yegasa abagole ekyo masengeso ne alina yitwe omugole omukazi amalafe nga kibaje bagatibwe atulidde byabaddewo ng'omugole tannafa. Bekunda kutusanze kanisa Mpigi agambye nti yafuna essimu okuva mu kubasomba abatwala egguma mwezi ogw'omunaana kutandika n'abuuza abagole batukuza bufumu n'amutegeeza ng'omulenzi beeragala okukwasa omugole omupya nti kuba gwe yalina yali amudduseeko nga mulangira obwavu. Omugole oyo omusajja yayinako omukazi emabega eyo nga bazadde abaana naye omukazi oyo omukulu n'amulekawo mbokubanga omusajja mwavu. Enteekateeka zaatandikira enkiko z'emikolo ne zitandika alina yita okuwasa lwekyo mu kitiibwa tebasomesebwa enkola y'ekkanisa bweri. Kati omugole oyo tusooka ne tumuwandiika okumala ennaku 21 nga tulanga ebirango ebimukwatako. Kati ebirango byafuluma nga tulanga embaga eyo. Kati ku nnaku lwa 28 ewiiki ey'okuna awo tugatta omugole oyo gwe tumaze ebiseera nga tumulanga. Omusumba Bekunda yabuuza abazadde b'omugole omusajja n'abasumba be obaddala omuwala eyali muganzi w'omulenzi takyagala bufumbo ne bamukakasa nti yasulawo omulenzi n'afumbirwa. Omusajja omulala nga yeekwasa nti alinatwe mwavu. Bw'atuuka mu bazadde n'agamba abazadde be nti omusajja mwavu sijja kusobola kubeera naye mu bufumbo. N'agenda afumbirwa mu maka amalala. Wabula ate omuwala yakuba enkyukira n'akoma oluvannyuma lw'okulya nti alinatwe gwe yali avuma obwavu agenda kukwasa omugole. Kati bwe yawula nti ono yafunye omuwala gw'agenda okugattibwa naye ate n'afubutuka mu bufumbo erimu n'akomawo ng'ayagala akomewo eno mwagattibwe ne bamugamba ate obufumbo abuddukamu n'ogenda mu bulala. Ono yasuubiza nga batagenda kuganya bufumbo obwo era nti yeewera nga bwagenda okutaataganya enteekateeka y'embaga. Kubanga yali agambye ngu ayinza okujja mu kyaki n'ayogera. Kati nze nensuubira nti anajja mu kyaki awanuka omukono nga tuli mu kugatta kubanga tubuuza nti waliwo alina ensonga agyogere. Kyokka ku nnaku lw'embaga mu ssaawa y'okugatta yasoberwa omu ku basumba bwe yajja n'amutegeeza ng'omugole omukazi bwe yali asabye okuva ku kituuti agenda yeetewuluze ekyamukagenji nti kuba yali tekirabangako myaka gy'amaze ng'agatta abagole. Nimbagamba mukkiriza agende yeetawuluza akomewo n'afuluma ebweru ne yeetawuluza n'akomawo nga mulamu. Kati ne tugenda mu maaso n'omukolo gw'okugatta. Bwe yakoma okugatta kwagenda mu maaso wabula yafuna mu okutebwetaba omugole omukazi nga navuye mu kiseera ky'okuteeka empeta ku munne. Kati bwe ntuuka mu kwambaza empeta ngenda kulaba nga ku maaso asiraanye tateredde. Kyenva mugamba kiki okwambaza empeta nga ndaba amaanyi matono. Nembuuza ne bangamba aye abadde mulwadde kubanga nali sikimanyi. Wano bakamutemera nti omuwala yali alumbiddwa ekirwadde ku lunaku lwokuna emikolo gy'okwanjula teginnabeerawo. Kati neetandika okwanguya ne ngatta neemaliriza bwe naamaze okwemaliriza
mukusayininga nga ndaba asayininga naye amaanyi matonotono. Benkunda nti yalagira mangu Omugole bamuzize mu ddwaliro afune obujjanjabi era bamuteeka mu mmotoka ne bamugyawo nga kyaddamu okulya nti omwala afudde ku Sande. Enkeera nagenze kulanga mpula kasimu nti omugole gwe wagasse yafudde. Masengesi yazikibwa ku kyalo Kitwe maka g'abakedde ku lunaku lwa Mande. Benkunda akubiriza abazadde okuliza abaana mu kutya Katonda era bwe wali bikolwa ebyakaloko kalenze. Kakati omuntu ova otya mu Katonda ate n'odda mu maanyi ga Sitaani naye n'abasamize nabo tubadde tubasaba mulokoke mukkirize Katonda ebyobusamize ebyo mubireke ebintu ebijjawo obulamu bw'abantu si birungi. Kigambibwa nti Masengesi nga tannafa enkoko y'omukwe yasooka okufa era abaka enkoko baawaayo yabbaasa nga kino kyakanganya abantu nga betwakulaze nga taliko nfa olunaku olw'eggulo. Ku ssaawa yennyini ey'okuleeta ebintu mwenyina w'omugole agenda okugaba mwenyina tutumya enkoko y'omuko muko asobole okugaba mwenyina okukebera mu mmotoka ngalese enkoko. Kitaawe w'omugenzi Lawuliyani Munyabugingo ne nnyina Isitegese Valende nabo baalaze ennyiike. Bagenze kulaba omwana yatangira kukankana nnyo. Bagenze kulaba atandise agenda kufukamira wansi. Bagenze kulaba omwana agudde wansi. Ogita namubuuziza omwana yafunamu obuzibu ki? Ogita Agamba ndabye mwana talina buzibu. Yamukebera yagamba tewali buzibu bw'alina obulwadde simbulaba. Alina yite yabadde kawasa ne nnyina Fiona Kamakanga nabo baasibwa babeera okunoonyereza ne basaba n'abantu okubadduukirira kuba baasigadde mu mabanja. Zimpolo balera ba ku kitundu kuno Manirenda we najja $1.5 okwesa mu bintu ebyo. Simon Sekidde yakusakidde ggulo ku Bukedde TV. Iyo nga tuvuddeyo ye President Yoweri Museveni awaddeyo obuyinza bw'omukago iPod eri President w'ekibiina kya DP Norbert Mao. Ensinkano eno ebadde ku kisaawe Kollo. President Yoweri Museveni yasinkanye abakulira ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu Paalamenti nga bayita mu kibiina ekibagatta ekya iPod okuttaanya ku nsonga ezitali zimu ng'eggwanga lyeteekera akalulu aka 2026. Ebibiina ebibadde kubadde ku NRM nga bakulembeddwa mu Ssaabawandiise ow'ekibiina ekya Todongo n'abakise Lukiiko Seeke mu NRM FDC ng'ekulembeddwa President w'ekibiina Patrick Oboya Mulyate ne Ssaabawandiise Nandala Mafaabe. DP ekulembeddwamu Minisita w'Ensonga za Ssemateeka ne Sigeddamuze Norbert Mao ne Ssaabawandiise Gerard Siranda. UPC yakulembeddwamu President w'ekibiina kino Jimmy Yakena nga bajje bakulembeddwamu Asumani Basalirwa. Ab'ekibiina kya PPP bakulembeddwamu President wakyo Sadamu Gayira so nga abannupu tebalabiseeko. Olukiiko lwetabiddwa mu nnaku lya Kikibi kulonda omulamu Simon Yabakama. Museveni olutuusa asukwesuga akafu n'abakulira ebibiina bino akabazisa bannambeera oluvuddeyo batadde omukono ku ndagaano y'okwongera okulira awamu. Todongo yanjudde ebisaliddwa mu kafubo n'ategeeza n'ekisaliddwa nti ebibiina ebirina abaka mu Paalamenti bisigale nga bifuna ssente okuva mu gavumenti nga bebaze nga bazifuna era nga iPod esanyufu n'ekitebe kyayo nga kyabirirwa gavumenti era n'ebibiina by'obufuzi ebirina abaka birina okuyingira mu mukago okutuusa ng'etteeka erasibwawo okulunga ebibiina bino likakasiddwa. Despite our differences, our collective commitment to dialogue has yielded meaningful recommendations. Bapulezidenti b'ebibiina okubadde Mao Jimakena, Patrick Oboya Mulyate, Asumani Basalirwa ne Sadamu Gayira bawedde omukisa ne baako boogera. And this gathering will give Ugandans hope that somewhere there are people who are seated around you, Mr. President, to talk about Uganda and its future. I would try to do everything in my power that we can emerge stronger, more united, even if we go through a difficult election process. It is our expectation that you will lead the way in ensuring a peaceful election. We believe that the challenges afflicting this nation can be comprehensively addressed through dialogue, through discussion, through consensus. Ye President Mukogera kwategeeza nti azzenga agoberera ebyobufuzi bya Uganda kati emyaka 65 era ng'azuula nti ebyobufuzi birina okuba ng'omusawo ng'alina okuzuula ekiruma omulwadde n'amuwa eddagala mutuufu bwalyo.
Politics must be like medicine. A political leader should be like a doctor. A doctor looking at patients. And this doctor will only help those patients if he makes a correct diagnosis of what the patients are suffering from. When it comes to society, it is the same process. You either identify the problems of the society correctly and apply correct answers, or you will not give them a solution. Museveni abulidde empagi nnya NRM yesigamye okulaba nga ekibiina kisigala nga kyali mu buyinza. Patriotism, love Uganda. Why? Because you need it for your own good. Secondly, Pan-Africanism, love Africa. Thirdly, socio-economic transformation. We cannot go on with the pre-capitalist societies, traditional societies, and we think that we shall manage to survive in the future. And finally, democracy. We think with these four, we shall succeed, and we have been able to move as we have seen. Ku nsonga y'abasomesa ba arts batannayongezebwa omusaala, Museveni ategeeza nti batandika n'abasomesa ba sayansi okubongeza omusaala olw'ensonga nti wali ssente zibongeza bonna omulundi gumu. The teachers, if we have money, we would pay all of them well at the very beginning. Ategeeza nti aba arts bakkirize nti eggwanga lyetaaga abasawo ne bannasayansi ab'enjawulo. Now that we are repairing the economy, we need engineers on the roads. We need doctors, very badly. We need chemists. Unfortunately, the scientists are not so many. They are not so many. So we can pay them, and then later we shall add on the other group. President Olumaliza abaddeyo obuyinza bw'ekibiina ekya Eyapodde eri President wa DP Norbert Mao. Give a big round of applause. Robina Nantale yakusakidde guno ku Bukedde TV. Eyapodde for a very long time. Ate ye akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nga bw'ateeseteese okwewandiisa ku lunaku olwokubiri eri akakiiko k'ebyokulonda. Wano ssaabawandiisi wa NUP David Louis Rubongoya ayogedde ku lwaki tebeetabye mu lukuŋŋaana lwa Eyapodde e Kololo. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nga bagenda okuwandiisa eri akakiiko k'ebyokulonda okuva ku kifo ky'obwa pulezidenti ng'asuubira okugenda ku lwokubiri lwa wiiki ejja. Nsinziira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku lwakubiri nga 23. Ng'assira bukulondamu olutudde ku kitebe ky'ekibiina Makerere buli Kyagulanyi sikwebaza bannakintu okumuteekamu obwesige abakwatira ebendera omulundi ogwokubiri. Ategeeza nti tunamaliza okwewandiisa wakusinkana abantu bitundu by'omu Kampala okubabulira enteekateeka zalina ery'eggwanga nga bateekeddwa okulonda okwa 2026. Naffe tulina laale Katwe, bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Ategeeza nti bamaliza okuwandiika ebitongole by'okwerinda omuli poliisi n'amagye ku ntambula zaabwe omuli n'okusinkana abalonzi era tebasuubira okutaataaganyizibwa. Guno mukisa gwammwe buli kye mugenda okukola okutandika ne ku lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka, saagala mutiisibwe. Kyokka asaba bannakibiina okusiba engatto zinywere kuba we balaga walala mukeera ayogera n'okuba nti bannaba kwegatta ku mukago ogutabipiira mu ggwanga ogwa Eyapodde. So nga tugenda mu kulonda kuno bassebo ne bannyabo, njagala mubeere redde musibe engatto zinywere. Nze njagala bategeeza nti ffe tusimbudde. Yesaabandisi w'ekibiina kya NUP David Louis Rubongoya asiba bannakibiina okukuba emikono gye batwalira akakiiko k'ebyokulonda okusobola okuwandiisa Kyagulanyi. Kyokka ategeeza nti balina akakiiko kabaddemu okulaba basasula ssente z'okuwandiisa Kyagulanyi ku kuvuganya. Weewaawo batugambye nti leero mu afternoon bajja kutuwa report ku nsonga eyo, katusuubire tebali mu bubadi bwe babaddenga mu ebbanga lyonna lyonna, era signatures zaffe kubanga tuzeesiga tumanyi nti bannayuganda be baatusayiningira
okunominatinga president waffe. Ayogedde ku kibutegatta ku mukago gwa Eyapudde. Tubadde tufuna obutundutundu 12 ku buli 100 bwokka. NRM ngefuna obutundu 7.5 ku buli 100, abalala ne batwala ebitundutundu ebirala. Bonna bwe balaba nga tusemberedde okulonda ne batandika okugezaako tukripolinga mu mbeera eyo. Bw'oba nakiri twogedde ku bajalinde poliisi n'amagye obutabatataganya nga bawerekera ku Kyagulanyi okwewandiisa. Twagala okukubiriza ebitongole ebyokwelinda tebakemebwa okukola kyekubiira n'okutaataganya enteekateeka za NUP ne President Kyagulanyi ez'okwewandiisa. President wange Kyagulanyi Ssentamu ndi mwetegefu okulemberamu abantu b'Ebibaga South mu lutabaalo luno lw'omaze okusimbula. Okusunsulira abagala okukwata ekibiina bendera ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti kukyagenda Masifu nga basunsudde abafudde mu bitundu by'ebbendera by'empigi Bonjono ne Kalamoja. Vetting exercise ewedde era njagala kukakasa bannampigi nti obubonero mbujjeeyo. Nina enteekateeka y'okuwa obusobozi abantu bonna ab'Ekiryandongo okubalaga nti musobola ate mugayina amaanyi. Maliriza okuba nti nsunsulwa ndi musanyufu nnyo olw'ensonga nti ekifaananyi kyekindaze nti mu butuufu nze nsaanidde. Mukyalo eyo Masindi eyo Bunyoro yonna bampita Warrior. I'm a veteran of nonsense. Nze wano nze nyimirira mu kifo kya Masindi Municipality, Member of Parliament. Naye nga ngumya abandaba nti omukisa we guli munene nnyo ogw'okulaba nga nnyongerayo olutabaalo olw'enkyukakyuka nga Mpigi District. Nze ebyandeta mu byobufuzi si bubaka bwa Parliament kuteekawo nkyukakyuka. David Tamale yakusakidde guno ku Bukedde TV. Ko akakiiko ebyokulonda kaleese emmotoka ezigenda okuweebwa abanaabeera abasunsudde okuvuganya kwa pulezidenti ng'okusunsula kutandika wiiki ejja. Akakiiko ak'ebyokulonda kaleese emmotoka empya zinawerekera ab'ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga bamaliriza okubasunsula. Emmotoka ezireeteddwa kuliko kabanga 15 n'erandikuluza ku miranga mu kiseera kino tezinaaba kusaba okululwa. Okusinziira ku mwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Bukyongoze, emmotoka enzirugavu ennene zaaba akakiiko ssonga kabangale zaakuwerekera abanayita mu kasengejja okuva kwa pulezidenti. Abamaze okusunsulwamu akakiiko k'ebyokulonda aweebwa obukuumi era ezo emmotoka zimulaba ezimu zi pickups ezo zigenda kubeeramu abakuumi baabo be basunsuddemu ne batuukiriza ebisaanyizo eby'okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Mukyongozi anyidde nti wakubadde emmotoka empya ntono singa banayitamu mu kasengejja basukka kuziriwo bakuyazikiza akakiiko ezikola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ziriwo okukola emirimu gy'Abannayuganda, emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda, okutambuza emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda, okulabira ddala nti ballot papers zituuka, nti abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda batuuka balina okubeera, kuba omanye ebifo ebimu biri ero mu nsozi, waliwo ebiri mu valleys, waliwo ebiri mu mazzi, so balina okulaba nti buli kyetaagisa weekiri okulaba nti wali kwekwasa nti ate tetwasobodde kutuusa ebyetaagisa. Kyokka abagalo bwa pulezidenti nga bakomeza emikono yakulembeddwa John Katumba balaze obutalimativu olw'okuba n'okutuusa kati tebanafuna certificate bakasanta kitoofu buli kimu bakituukiriza. Tangu olina districts eziwe eziyita mu ze baagala nti oba omaze naye otuuka wano ng'olugendo lukyali luwanvu. Tulaayo ennaku nga 4 tutandike nominations naye kati tulina okuteekayo zino empapula ate tulinde tulabe oba banaatuukiriza banaatuwa gundi kubanga bwe baverifyinga balina okuwa certificate. Kubanga kati saawa zino tubeera tukola birala kubanga si ye process waliyo okunoonya miliyoni 20 byonna tulina obikola kati tuli wano omutima gwewanise. Mukyongozi ategeeza nti abakaza empapula nga beegwanyiza ekifo kya pulezidenti baweza 38 be bakakomyawo empapula ne support list zaabwe nga balaga nti balina ekyetaagisa ekisooka omutendera ogusooka mu kweyagaliza okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Shamshan Naluja yakusakidde guno ku Bukedde TV. Kale webale nnyo Sham, tugenda kumulamu katono tudda n'amalala tovaawo. Kale nkwebaza okubeera naffe ate bwe tweyongerayo n'amalala. Abatuuze b'e Bulenga ku Emitiana batabukidde aba Minisitule ya Works babaleese mu maziga oluvannyuma lw'okumenya
obuyumba mwe babadde bakolera n'ebirala ebyazimbibwa mu kibangirizi ky'oluguudo. Kyokka bano baweze tisiba kubakkiriza kweyongerayo okujjako nga bamenye n'ekikomera kya Ssaabaminisita. Abakozi mu minisitule y'entambula n'emirimu bakutte olunaku olwokubiri nga beerula ekibangirizi ky'oluguudo oluva e Kampala okudda e Mityana nga basiba ebitundu by'Ebulenga nga bagenda mu kukakasa nti wali byazimbibwa mu kibangirizi ekya mita 15 ezaalambikibwa. Obadde buli bapipa ne basanga waliwo abakolera mu kibangirizi kino abamenya bimenyiddwa mu baddemu obuyumba omanyiddwa nga kiosks abakolera ku myala obuyumba bodaboda bwe bawumbulira n'amalala g'ebizimbe n'obupande bw'oku nguudo. Bano bali ne machine obeera ze bakozesa okusala ebyuma n'ebipande by'okungulu nga bangi ku basoboze balabiddwa nga bakulukusa amazigo olw'ebintu byabwe obedde bimenyebwa nga bebisibwa ku mmotoka bakate ng'okukoloma. Mwami Abbe toyogera oli mukulembeze mukwawasembera ate bw'okola bw'ekyo ng'owedde abantu obatwalagamye abamu bategeeza ng'ensibi ze bakozesa byaziwula obwewoze tebamanyi kyakuzzaako. Tunoonyezaawo 10 bwetteekako pavers bwetutunda bwe zivaawo. Ole batuse kalina Ssaabaminisita Rubira Nabbanja basanze akaseera akazibu kuba ekikomera ky'ekizimbe kino kibadde kyasibwako ddalama ng'ekimu ku birina okumenyebwa. Bano basazeewo okuba amasimu ag'okumukumu oluvannyuma lw'okubategeeza nti tekirina kumenyebwa. Kino kitabudde abatuuze ne balangira okuba mu nekikubiira era bweze nti wali kintu kirala kye bagenda kukwata okutuusa nga bimenye ekikomera kya Nabbanja. Dansi Marina eri mu kkubo, kiri ekizimbe ekidde nakuwadde kiri mu kkubo, ne maama wuuna ali mu kkubo. Tumanyedde ebintu bingi naye nga tulabe kino bana tubagenda n'ebyaffe babikwate babizo n'ebyayonooneddwa babisasule. Ebibaati ebiri mu kkubo byennyini bisooke bipeewo tufune ekyokulabirako batukatulabirako bennyini balyoka bagire ebyabalala n'ebintu byabo byonababyonona okuva eri yonna batuuse wano ebyo no babireseewo. Bano batabukidde ssente bwereseeyo ku birabe Mutebe obedde atambula n'abawakise. Owedde abantu obatwalagamye baweze nti olunaku olw'enkya bakubukiriza ku kizimbe kino kakasa nti kimenyebwa nga tebanneyongerayo okumenya ebirala. Genda kukeera wangi ku kizimbe kya maama Nabbanja tulabe abantu abakumenya bwe baba tebabuukawo tefujja kuvaawo. Nabbanja si Munnayuganda ng'abalala bwabeera nga enteekateeka nga yakumenya abantu bonna omuntu oba munene oba mutono bamumenye. Ssentebe Mutebe ategeeza nti bakkanyiza ne Nabbanja nti olunaku olw'enkya ekikomera kye kyakumenyebwa. Akisiza nti wali muntu yenna agenda kutiirwa ku liiso singa asangibwa nga yazimba mu kibangirizi ky'oluguudo. Kibadde mu kkubo lizaavu ly'ekkubo ne batulekera nakola mistake nakiteekawo nange zikiriza bakijjewo. Abuddu Muwonge yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Ate oluvannyuma lw'okutulaga ennima y'ensogasoga n'okuzigattako omutindo olwaleero mu kanyomero k'omukwenkufu atulaze emigaso gya butowaazo. Nga tulinda wiiki ejja okukubira emisomo gye tubadde nagyo ku kirime ky'ensogasoga eky'ebyewuunyo olw'emigaso egifumbekedde mu butowaazo. Leero omukugu atongeddeyo n'emigaso emirala mu mubiri omuli n'okuleeta ebisamba bakyala abazaala. Nti ensogasoga eyamba nnyo abakyala bano abagenda okusumulukuka. Abakyala abagenda okusumulukuka balina obuzibu nti batyaleeba. Omukyala agenda muleeba ng'agenza okusumulukuka. Naye amameme ne gamukwata n'ebisana ebibula. Ate balani different bannange nga akwata ekiso Sizilian ng'akusala tebikyaliko tebikyalinga biri ebya bajjajjaffe bo bagendanga ku kitooke ng'omukenkufu amaze okuzaalibwa ng'akaaba mukaawo nga kiwedde. Naye kati ebintu bya kiso naye okwewala ekiso ekyo kyetuyita Sizilian bw'oba ogenze mu ddwaliro
onywayo kijiko kya butto ensogasoga kijiko naddala gwe omukyala olunaku lwogenda osumulukuka ayamba okumenya butto ensogasoga ono ayamba okumenya oyiwa ku kijiko bwoti nonywa ayamba okumenya nomenya omukyala n'amenya oba mu lulimi olwa science olwa pharmacology tugamba nti butto ensogasoga naddala ono ateekeddwa obulungi busobola okusanga ku profile research ku equatorio activating EP3 prostanoids ezisangibwa mu nabaana EP3 prostanoids zisangibwa mu nabaana ziyamba ebisa ne bijja mangu nnyo n'ova mu ddwaliro noddayo n'okola ebirala si byakubeera eyo sente tewali n'olwekyo gwomukyala omuzito wekwate butto ensogasoga ate naawe atafuluma waliwo abantu abalina constipation nga tafuluma butto ensogasoga ono bw'oteekako akajiiko mu mazzi agabuguma akajiiko nga kano bwe kati ekijiiko kino nonywa abalina constipation abaleetera okuwanvuwa ekyenda kye tuyita redundant colony ekyenda bwe kiwanvuwa ebisaakisiro byonna kazambi otereka mu kyenda n'akamwa kaba kaleekaana onyenya katima ensi negamba what is this naye nga bambi olubuto lwavaamu lwabeeramu embeera ya constipation n'olwekyo alina constipation agw'emmeme ya wansi oba gye tuyita hemorrhoid naawe azimba obutulututu emabega gy'ofulumira obutulututu obwo obuzimba bwe tuyita piles bujja n'omusaayi n'obanga asalidde enkoko emanju banno batandika n'okutya balowooza oli muganga kumbe bizibu byo butto y'omwono era alina n'emigaso mu birime n'ebisolo anti atangira endwadde ebimera birwala bifuna kiwotokwa bifuna ekigenge osobola okukwata ekijiiko kino ekya butto ensogasoga n'okitabula mu mazzi agookya matonotono n'oyiwa mu bbombayo n'ofuuyira n'olwekyo kati nga bw'ogiraba ensogasoga yakulanga enkwa era erwanyisa enkwa kino tukiyita doctrine of signatures amaanyi g'obubonero ensogasoga yakulanga enkwa era erwanyisa enkwa n'olwekyo butto ono w'ensogasoga osobola okumuteeka mu bbomba gwoba osanze ono butto ku prof by research wali ku equatorio n'omuteeka mu bbomba n'ofuuyira ente ezo ezirina enkwa akolanga ekizigo ky'ente enkwa bw'ejja bweti teyagala kuddamu kuluma ku nte eyo tobeera na kifu ku maaso tobeera na nsenke totomera kapa kiro olw'okuba tolaba totomera mbwa wekwate butto w'ensogasoga gw'osobola okusanga ku prof by research. Kale noza okitegedde bulungi ekyo omukenkufu kya kugambye yo government erawudde abasomesa okudda ku mirimu bunnambiro okusomesa abaana b'eggwanga bave mu kwegunga kuba teze bongeza emisaala watali kusika muguwa mululi mukasa minisita w'ensonga z'abakozi ba government abadde ku media center n'agamba nti abagaana bajja kubagoba. Gavumenti okuyita minisita w'ensonga z'abakozi ba government eragidde abasomesa okudda bunnambiro ku mirimu basomesa abaana b'eggwanga kubanga ensonga z'okwongeza emisaala gyabwe zize zikolebwako era nga gyongezebwa watali kusika muguwa. Minisita w'ensonga z'abakozi ba gavumenti Mululi Mukasa nga asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku media center mu Kampala agambye nti abasomesa abanaagaana okudda ku mirimu bajja kugobwa bafune abalala abasobola okukolera ssente eziriwo. Tusabye twogedde tukoze obweyamo ogaanye okuddayo kitegeeza ki? Kitegeeza nti omulimu okoze eki? Ogukooye, oguganye, era oguta netunoonyayo omuntu omulala n'asobola okukola omulimu ogwo. Ategeeza nti gavumenti ezeeyogerezeganya n'abasomesa bano okuyita mu bibiina eby'enjawulo mwe beegattira ne batuuka ku nzikirizanya era bazze bongezebwa emisaala okutuuka ku bukadde 2 abamu nga kati abeegugunga bataataaganya enteekateeka za gavumenti. Toyinzaga nti abasomesa tebafiiriddwako. Nedda, basomesa bafiiriddwako era okuva lwe twatandika okwongeza emisaala abasomesa section ez'abasomesa twakazongeza emirundi egi 3 nga abalala bakyali bali nkusibiddeawo. ddala bwoba olaba nti ani gwe bafaako ennyo ani gwe bagira oyinza ogamba musomesa tebamufuddeeko.
akasiza nti gavumenti eriko n'ensimbi zezeeteeka mu bibiina byabwe eziwera obuwumbi 4 okubayambako nga byonna bizze bikolebwa okwongeza ku nsako yaabwe. Mu kuteesaganya okwakaggwa ennaku ezo gavumenti yakkiriza nti abasomesa mu sako y'abaana abasomesa amasomo agatali ga sayansi gavumenti ejja kuteekamu obuwumbi 20 era bayambe naye ate bali abalala yonatu era yabawa obuwumbi 20. Sinawa kulirayo nsawo sako y'abakamishona gye bataddemu even n'akawumbi akatya akamu. Naye kyonna kiraga nti abasomesa bali wano. Abasomesa bali luddawa mutima ku mutima bwebennyama kafumito. Agambye nti era bazze basuubizibwa ebintu ebyenjawulo gavumenti byekolako omuli okubazimbira amayumba okubawerera ku baana n'ebirala. Finance etunuulira nti owaye peeyi ku basomesa bano esigalewo obejje bwe tugijjawo tukola tutya ekyo bakyakitunuulira bwe kinaalabika nti yes kijja kusoboka ekyo kijja kubaawo. Then n'ensonga endala kiwe abasomesa bano bo banaasomesanga baana b'abalala n'abaabwe basobole oba kinaasoboka tulabe engeri gye tusomesaamu abaana baabwe ku bwereere gavumenti yebasomese atiisi abaana bana. Bino ebijjidde nga ziweze ennaku 4 nga abasomesa ba arts okuyita mu kibiina kyabwe ekyabinatu baateeka wansi ennoni nga baagala gavumenti esooka ebongeza emisaala nga bwe kyakolebwa ku bannaabwe abasayansi. Bw'abanga tavuddeyo n'atuwa kye twagala ak'endimoka tetugenda kayimiriza. Ismail Nsubuga yakusakidde gweno ku Bukedde TV. Nabino nga bikutuusibwako. Ku Modern Tiles tulina tiles ezitanywa mazzi ezitafeedinga ate ku bbeeyi ensamusamu. Modern Tiles! Temukoya. Webali kubeera naffe mu malala ng'empaka za University Quiz zisigaddeko mbale zitandike abakozi ba Vision Group nga bali wamu n'ebitongole bitukwatagana nabyo okuziteregeka abasinkanye abaddukanya Makerere University okwongera okuttaanya ku nteekateeka zino. Ng'empaka za University Quiz naatera okutandika abakozi ba Vision Group, banka enkulu ya Uganda, ekitongole ky'empuliziganya mu ggwanga ki UCC n'ennema ekyanira obutonde bw'ensi batuuseeko ku University Makerere. Baaniziddwa akolanga Dean of Students Dr. Rodin Rujema ng'onaaniriza enteekateeka eno ng'agamba nti ng'oggyeko okwogiwaza abayizi eyamba nnyo abayizi okumanya ebitongole bino emirimu gye bikola n'okwongera okubabangula ebifa mu nsi. For the students to sharpen their minds, but also for them to know more about what you do. For example, as BOU, as UCC, which are, we consider some of the coveted spaces or places of work, New Vision, where their skills can be applied. Emmanuel Muyombo okuva mu UCC ababuulidde biki ekitongole kyabwe kyekikola era nti bakwatagana ne Vision Group okwongera okubayigiriza bamanye okusukka ku basomesebwa mu bibiina. We believe that for you to succeed after university, you need more than just that particular course. Alabudde ne ku kabi akajja n'okukozesa emitimbagano ekisukkiridde n'abasaba n'okukuuma obulungi ebibakwatako. Not to forward messages and information before verifying. We are in an era where there is fake news, misinformation, which has been made worse by AI. Omuyizi Nkalube yeetaba mu mpaka z'omulundi ogwokubiri aliko byalambuludde. It was a very good experience because we got to learn a number of things. We got to engage with different peers and learn more than actually that we came with, which was very good. Jona Waiso okuva mu banka enkulu naye abuulidde bye bakola n'abasaba okwekkiririzaamu kubanga kyakubayamba okukola okusalawo okulungi mu nsi. We need the brains. We need the critical mass of thinkers, negotiators, trained people. People can think broadly. The ESG, climate change, where are we going to be in the next 10 years? In the next 100 years? When we are so gone? Because the world is yours. Kale ate yes abalabirizi w'Abadiventi omujja Samuel Kajoba akwasudde ofiisi okutandika okukakalabya emirimu gye mu butongole oluvannyuma lw'okulondebwa okukulira Abadiventi mu ggwanga era Ssaabasajja amuyozaayozezza. Omukolo ogw'okumukwasa ebikola gubadde ku kitebe ky'Abadiventi ekya Uganda Union Mission
e Makerere mu Kampala. Dr. Moses Makande mukika abadde sawuliza obadde vendi mu ggwanga yakuziddwa ng'adda ku kifo ky'obwasawandisi b'olukiiko lwa Eastern Central Africa Division olutwala mu mwaka 12 Uganda mweri otuli Nairobi mu Kenya abadde office eryamundidde embigiro omusumba Samuel Kajoba omukolo gutandise n'okusaba n'okutendereza omutonzi olw'obukulembeze obutuukiddwako mu kanisa. Abadde Dr. John Kamiza atenza Dr. Maka olw'okukkiriza n'obumalirivu n'amusibidde endala okubeera omuweereza omwesigwa gy'alaze. He did not hesitate to preach what was profitable, even when it was hard. He did so to peddle the truth. He went on his way by declaring and teaching people to turn to God. Aniza sabaliza omujje Musumba Kajoba namukuutira obuteraliikirira buweereza. We look forward and we will pray for you that the one who will cause the growth may continue to cause the growth. Omukolo gwetabiddwako abasumba abulabizi 12 avudde ebitundu by'enjawulo abakulira ebitongole mu kanisa y'Abadiventi ng'eko basibuli n'abaweereza balala okubadde omuwanika Pastor Frank Kigondo awummudde emirimu Pastor Samuel Sibagala ne Pastor Samuel Kizita bakuziddwa ku buweereza obulala. Pastor Kigondo abadde omuwanika ebikola bikasise mukadde Isaac Lyadda mu kwogera kwe Dr. Maka agambye nti obuweereza bwalese buli mu ekanisa kasanvu n'abagulizi bankyokka beetaaga okwongerwamu omutindo ku masomero g'Abadiventi okulaba nti tekalikumibwa n'okutendeka abaweereza kubanga omuwendo gw'abagoberezi munene. Masomero tulina naye tegannatuuka ku muwendo. Twagala olw'ekyo okuteeka wamuzinzi mu nkulaakulana y'amasomero kubanga tumanyi nti Uganda abaana abali mu myaka ejja primary n'ejja secondary be basingira ddala obungi. Ye Musumba Kajoba yemye okunyweza emirimu egikolebwa ng'agobeddwa n'ekkanisa. N'olwekyo okuvaawo kwa Pastor Maka tekugyewo strategic plan, era strategic plan agireseewo nga bweri kubanga era bw'abadde atukulembera nga Ssaabalabizi ate ffe era abalabizi tubadde ku firing line eno okugitambuza. Yeebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okusima emirimu gye bw'amuweereza obubaka omuyozaayoza okutuuka ku kiruba kya Ssaabalabirizi. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka busubidde Omusumba David Simwogere wa North Buganda Ferode oluva Dr. Maka akwasisa Omusumba Kajoba ebisumbizo bya ofiisi atandika emirimu butongole. Ssaabalabizi Kajoba amukwasiza cheeki ya bukadde 10 n'awuliriza abalala ne bafuna cheeke za ssente okubasima n'ebirabo. Lydia Nakigule yakusakidde guno ku Bukedde TV. Kulikayo mu kumulamu okwo tweyongerayo n'amalala abavubuka b'ennyalemu okwetoloola eggwanga bakedde kulonda olukiiko lwabwe olw'eggwanga agenda okutuula ku lukiiko lwa SEC n'abo abagenda okubakwatira bendera ku bifo by'obubaka bwa paalamenti. Okulonda olukiiko lw'abavubuka ba NRM bona abagenda okubakwatira bendera mu kuvuganya kwa bonna wakiso bakuŋŋaanidde Protestant Garden basse kusinkana ssente abavubuka ba NRM nga kiso Henry Zindo okubakubiriza obuteezi olw'akalolo nti ekibiina kino kyaleeta mirembe era gye kyalwanirira mu kyo gyeyolekera mu ngeri ki gye tuzannyamu ebyobufuzi. Lwabatandise okulonda okubadde okubirizibwa akulidde ebikuna mu NRM wakiso Shaban Kawooya asose kubasoma okukakaza oba bonna weebali eno balonze Collins Tanga ssente w'abavubuka Ivan Semudu amyuka ssente mu Central Rakim Kimba amyuka ssente mu Eastern Maserakisa Northern n'abalala. Reggae Master Tanga Collins yawangudde wakiso n'obulwa 28. Ku ky'obuwandiisi bw'olukiiko balonze Irene Nyafono ku ky'obuwagizi balonze Irene Byandala tumuwanika Balonda Malik Kibero kyokka abavubuka bakulu ne boogera bannabisongovu olw'okugaana okulonda abantu be bamanyi ne batunuulira ssente. This wasn't free and fair at any point. You can't compete with someone, wallahi. Oteeka emitwalo 5 omwana ateekawo obukadde 2. Ku lukiiko lwa Musigansi batudde bakkiriziganya ku bibalonzi Haji Kapu Muyanja balambulula. Okulonda kwaffe kubadde kulungi nnyo kubanga esookerwako ddala kyamaani wange Haji Dr. Hassan Basajja Baraba yayitawo unopposite. Ebyempijja okuvuganya kubadde wakati wa Collins Tanga afunye obulu 12 ate Brenda Chonjo n'afuna 2. I'm so very much happy. These people of Mbiji
abakiikirira avuka Kampala yalondesa mu bigira ng'afunye obululu 16 birina kampeni afuna obululu 14 abadde bagala okukyankalanya okulonda kyokka yabakakkanya tugende oba tetumusiimye tukireke bwetuba tumwagadde tumuwe. Haji Moses Dumba Sentamo atadde swimbi yalambuludde engeri akalulu gyakatambuddemu. Bamaze okulonda abasinga bayisemu wano kozi naye abavubuka bebaza okwolesa empisa ennungi senga okulonda kw'abavubuka bwe kubeera n'okulondako n'okutwalira wamu emirembe gibeera gidda mu nteeko. Bwekutu kubadinira akayi obukereza nkukola okulonda kulemezebwa ku mutendera ogw'eggwanga. Eno gye biggwedde nga Tanga Collins afunye obululu 11 ate munne badde kumbiranye Kikyoncho Brenda n'afuna obululu 9. Mukwogera ku bakulembeze abavuukira akayi bagambye okulonda olwali kutambudde bulungi nga tebakufunye embuzibo. Babadde kikyankalanyiza era tukkiriza nti buli awangudde wano tusaba yabawangula n'awalala. Tusuubira nti bye tulonze era abantu be tulonze beebo abagenda era okulangirirwa. Balweko basabye bavuka bannabwe singa bawangula okubakulira ku bibaluma. Mbasaba nti nga bwe mubadde mutambula naffe temukyuka kubanga mutulaze infact abamu tutambule nabo kumala emyaka 5 emabega. Kati bali badde basaba muzeeyi natulawo emirimu tusobola okubanga nafe abavuka tukyuka mu mbeera. Beatrice Nalutanga yamyuka akulira ebyokulonda era akayimu enali magambye tukulalizaamu okulonda kutambudde bulungi. Embudde bakumye emirembe tewabaddeewo okukyankalana tewabaddeewo okulemesebwa. Omugemizannyo mu mpaka z'omupiira eza University Football League leero kwe kubadde okukwata obululu bwa sizoni eno nga n'omuwendo gwa University gweyongeddeko okuva kwa 23 okudda kwa 29. Group B Kabale, and in that group we have obululu bw'ebingi bya sizoni empya eya League ya University 25-26 bakwatiddwa ku wooteeri katikati ebigogo nekikasibwa nga kugibwako akawunga nga October 5. Okwawukanako ne sizoni ewedde yeetabwamu University 23 zokka omulundi guno University 29 ze zigenda okubbinkana ekikopo nga zonna zigabanyiziddwa mu bibinja 5. Muno mulimu University 5 empya King's University, Mountain of the Moon, African Union University, Swart University, Nerila University ate Kyambogo ne Bishop Stewart ezibadde ku koligo nazo zikomezeddwawo. Uganda Matters nkoza balina ekikopo kya sizoni ewedde bagenda okugulawo sizoni eno wabula omupiira guno ogugulawo gwa kuzannyibwa kuyimu ku bisaawe ebiri wakati mu Kampala so aba champion nga buguze gubeera sizoni eziyise. Mu ngeri y'emu sizoni eziyise League University ebadde ezannyibwa ku nkola ya nkyalira nkukyalire. UFL ez'omwaka 2025 to 2026 era nga zikoleddwa mu lujjudde nga buli omu alaba. Nga nze president nsaba nti let the best team win. Ate nga nkubiriza buli university ekole ekyo kyesobola ng'ereeta abaana abategeka obulungi ate nga ba students basoma Monday to Monday. Emmoto yaffe egamba nti ebyokusoma n'ebyemizannyo byonna birina okubeera waggulu. Ti omwana ono tajja kusobola kubanga ali mu kampu ate nga bw'awaayo obudde bwe bungi ennyo mu kusoma. Ne tugamba nti omwana yenna anaaba alina layisinsi y'amasaza okutandika n'omwaka guno tujja kukkiriza buli yunivasite ezayiseyo abaana 3. Mu ngeri y'emu sizoni eyise League University ebadde ezannyibwa mu nkola nkyalira nkukyalire wabula ku mulundi guno ttiimu zaakwezannya omulundi gumu ku mutindo gw'ebibinja ate zinaaba zeesoze kwota oba semi zaakwekyaliragana. Omwaka guno ate yo club ya Police FC kati yegasse ku ttiimu entono ezirina amaka gaazo mu liigi y'eggwanga ey'abaminywera oluvannyuma lw'ekisaawe kyayo eky'okukira Road Police okuggwa okuzimbibwa. Omwaka guno gwa byafaayo eri club ya Police FC bukyanga etandikibwa mu myaka egigenda mu 6. Eno esizoni yaabwe gye bagenda okusooka okuzannya nga bali mu maka gaabwe agasangibwa ku Kira Road e Kamwokya. Omulimu guno gumaze emyaka 2 nga gutambula wansi w'obukulembeze bwa Timothy Harango ng'ono essentebe wa club gwakugibwako engalo olunaku olw'enkya ng'era lwe lumu lwe bagenda okuggula ekisaawe kino mu butongole. Tugenda kubeera finals ba IPTC second edition tournament eno
tubadde lwalinga okuva omwaka oguwedde ogw'11 ng'era enkya tugenda okuwa n'akamalirizo kaazo. Kigenda kubeera kyankizo nnyo gye tuli naddala okutwongeramu amaanyi n'embavu nga tugenda mu competitions ez'enjawulo. Mu kusooka ekisaawe kino kyali kigwanidde okuyisibwa okuteeka emipiira gya liigi wabula oluvannyuma kyakkirizibwa oluvannyuma lw'okumaliriza obusenge bw'abazannyi wamu n'okukyetoolooza ekikomera. Ate ko akakiiko k'emizannyo gy'abaliko obulimu aka Uganda Paralympic Committee kasibudde ekibinja ky'abazannyi 13 abagenda okukiikirira eggwanga mu mizannyo egy'enjawulo egiri ku mitendera gy'ensi yonna. Tulina abazannyi 6 abagenda New Delhi mu India mu World Championship of Athletics. Abazannyi 6 abo tusuubira nti bagenda tukolera ekyo kye twagala. Kuliko omu ku bo muzibe adduka n'omuntu agayidi amuyambako, kitegeeza abeera wa 7, ate ne tubaako ne coach ow'omunana then ne team leader omu, abo bagenda abantu 9 e New Delhi. Ne tuba n'abazannyi n'abantu abalala 6 abagenda e Cairo mu mpaka era eza powerlifting nga kuliko abazannyi 4 ne official 2. Mu bufu bwe bumu ne tubaayo n'omuzannyi omu ne coach be bantu 2 abagenda e Korea mu archery championship nga bagenda kusimbula wano ku lw'omukaaga. Ate leero mu kanyomero kaffe ak'okweteekera empaka z'okwolesa obukodyo ku mupiira eza Predator Energy Freestyle Football Championship tukuleetedde Aruna Migadde yawangula omutenda gw'abasajja omwaka oguwedde. Leero mu kanyomero kaffe ak'ekyokunya kya Predator tukuleetedde abazannyi ab'enjawulo abeeteekera empaka z'eggwanga eza National Freestyle Football. Empaka wendi wansi bano ku training zeetegekedde zeetegekedde tulinze lunaku lwazo. Okola obukodyo buno ono ategeezezza nga bweyigiriza yekka. Banga ddeneko sseba mukama wange kuba kati ako koolabye ak'emikono tomala gakatraininga nti nno era katraininga myaka 2 okayige no ak'emikono oteeka okuba ng'okola omubiri okugonda obwongo bwagala kyenkana ki obwongo bwo. Obwagazi n'okutuuka wano agamba nti omugezi Maradona enzala ya Argentina naye yamwegombesa engeri gy'azanyisangamu omupiira. Edda nga nkyali muto myaka 10 nalinawo myaka 14 nempulira nga banyinya ku gundi Maradona nyamba mukyalo yeruwero nyamba Maradona yabe kyagira asibala nakubisa obubegabega nakola batya nyamba zena nsobola okukikola ekyo. Ono ategeezezza nga bw'atumiridde okweddiza engule gye yawangula omwaka oguwedde. Mumanyi omuntu osobola okukasuka ejjinja erisooka n'okasuka n'eryokubiri n'eryokusatu n'olikasuka kati oli omulabewo n'amanya nti oba oweddeyo so olinayo amayinja nga 3 ku 4 ate g'otadde ebbali era naawe wennyini sigakulaze ng'onkwata sigakulaze ndi mugumu nnyo. Atubulidde watadde essira okusobola okuwangula ez'omwaka guno. Waliwo akaseera awo akajjira awo nga byakubala n'enkiraba kintu ekyo kubala sekendi awantu awo watusumbuwa mukko ngate ku training mba sikikola naye kati natandika okukikola ekya sekendi omulala n'ayingirawo sekendi omulala n'ayingirawo. Olumbuuzizza lwaki teyazanyira ku miligi y'eggwanga ssaako ne ttiimu ya Queens Migadde akatutemye. Kati ogende mu kirabu za wano zo nnungi tetugaana zo nnungi naye tebajja kuwa newonooba opiikinze mu ttiimu tebajja kuwa sente za nnyumba tebajja kuwa za kulya tebajja kuwa za bizibu byombi. Empaka z'omwaka guno eza National Freestyle Football zaakubaawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno mu kisaawe Namuŋŋoona.
bwetera bwetufundikidde agolwa leero tukwebaza okulaba Bukedde TV 1 ze kuteesa Juju Williams ne Mebo Mulungi Katonda kuume.